bwetwogera kati omukulu Yoseri Tebukabulwa awamu n'akabinja ke ate bali mu kutya okw'enjawulo anti omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kye yasabirira y'essaala bannayuganda gye batunudde etambula ng'egenda mu maaso era ng'ekulembedde okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye tutuusaako era okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye twagala okulaba nga Uganda yaffe ebeera ey'enjawulo era nga etambulira ddala. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti tutambulira ddala okulaba nga tubeera ab'enjawulo era ng'eggwanga lyaffe libeera ery'enjawulo. Tulina okutukkiriza nti tutambule ddala tutereeze bagamba nti Museveni ky'ekizibu ky'eggwanga Uganda nga muwakana. Njagala tutunuulire politics aliwo tumuzze mu politics w'emabega kubanga Museveni alina ekintu eki ky'amanyi okukola violence ebbanga lyonna kye kyamuleeta mu buyinza kye yaggirako kye yakola ng'ali mu buyinza n'olwaleero kyakola lwakuba omulembe gwakyusa entegeera n'enkwata y'ebintu ye yatakyusanga era bw'oba osobola okusoma Museveni okuva gy'avudde osobola omulaba. Yasooka n'akifuula nti okubeera ku opposition bumenyi bw'amateeka era eggwanga lyafunamu emirembe lwe yatufugira mu mugendo emyaka 10 egyasooka nga tuli mu mugendo naye bwe tuyingira ebibiina by'obufuzi 2,000 mugumu awo bali mu misango tulonda simanyi omutya ennyumba simanyi ebbaasa ejjuba tuuto 26 tupingidde ebibiina by'ebyobufuzi violence n'etandika tutandika okuwulira turizoni simanyi biki akifuula nti okuvuganya gavumenti musango gwa nagomola akoze gwa opposition ogugwe gwakozesa okutunyiya ebyobufuzi tudduke nga tudda wuwe naye nga bino ebintu yabikola ne mu buyeekera. Museveni yali muyeekera nga gavumenti nga bobo tebali mu gavumenti nga Museveni effujjo lyonna lyakola yasalanga abantu beeruweero nga bw'aba abasala ekiraabuuza Museveni aliwa mwe muwagira Museveni wano nga yeefula nti aba gavumenti be basala abantu banoonya Museveni omununuzi era abantu bonna Museveni n'akibayingizaamu nti Museveni ye mununuzi gavumenti emunoonya kuba ye mununuzi bannayuganda tulina kuddukira wuwe naye ye nga yasala naye ng'akiteeka mu bantu okutukakasa nti Museveni ye ansa ya pulobulemu z'eggwanga Uganda era abantu ne bamuwagira ne bamwegattako ku mpaka mu kumanya ne mu butamanya. Buli muntu yenna kugamba ffe baatuyiikira wano nga batugamba nti kino ekitundu kyekiwagira Museveni kumba aba Museveni be baasalanga abantu awo Museveni yali muyeekera. Kati essaawa zino Museveni yali mu gavumenti ate kkoni omuyeekera yasalanga abantu ng'ababuuza gwe Museveni akusindise wano kutubega Museveni akusindise wano kutubega soko tubulire Museveni akusindise wano kutubega kwegamba Museveni akulese wano kutubega kubanga Museveni ayagala okukituteekamu nti yeye solutioni. Museveni ayagala okukituteekamu tukitegeere butegeezi ku mpaka nti Museveni ky'ekyokuddamu ky'ebizibu by'eggwanga Uganda. Nkugambye yali ali mu nsiko nga muyeekera nga gavumenti esala gwenoonya kati ali mu gavumenti ate era omuyeekera akusala akuvunaana Museveni okikakasa nga kituufu okuyimirizaawo obulamu. Emyaka kati gireyo mu 18 n'obusobi obukyanga gavumenti ya NRM erinnya ku nfeete olutalo lw'abayeekera ba Lord's Resistance Army olwayindira mu bitundu by'omumambuka g'eggwanga era nga wenjogerera emirembe gyatandika dda okubukalana nate mu bitundu bino. Wadde nga guli gutyo ebikolwa ebyekko ebyatusibwa ku bantu bano eno ne gye buli eno bikyabazitooweredde ku mitima.
Albert Ochen Wokorachi omukunkumi n'enkumi z'Abannayuganda abaatusibwako ebikolwa ebyekko omumpembe Joseph Kony ne basajja be mu lutalo lwakulungula emyaka egisoba mu 18. Ochen ow'emyaka 37 nga kati agwa mu ttuluba ly'abantu abaliko obulemu anyumya nti nga 4 mu Gwokusatu omwaka ogwa 2022 bwe yali asoma ekyomusanvu ku Patong Primary School mu disitulikiti ya Gago yagwa mu mikono gy'abayeekera aba Lord's Resistance Army ne bamutuusaako obuvune. Okusanga abayeekera bano ye ne mulamu we baali bagenza okunoonya emmere ng'eno gye bagwira ku bayeekera ba Lord's Resistance Army abaamuwamba. They show me with the wife of my brother. The wife of my brother, she was pregnant with the firstborn. Then they abducted me on the nearby road. Ng'awambiddwa yaweebwa emigugu egy'okusitula okutuuka mu nkambi y'abayeekera bano gye baali beekukumye. Ono yabuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo Ssaabayeekera Joseph Kony okwali ne kiki kyali anoonya mu bitundu bye kubanga abantu bonna baali babeera mu nkambi za gavumenti ez'ababundabunda. When we reached the place called Uelavuche, we stayed there. At night, they start taking us where we supposed to sleep. Mbu bano baamulumiriza nga President Museveni bwe yali amutumye okubabega kyokka wakati mu kwegaana n'okumulumiriza baamukuba emiggo egimu ne gikwata ettaka. Then they start asking me several questions I don't even know how to answer. Then they say that this man is lying me. They call another soldier, let this man lying. Museveni yali muyeekera nga gavumenti yetta. Kati Museveni ali mu gavumenti abayeekera be batta. Nga ye Museveni akola ki? Museveni yali muyeekera nga gavumenti eri mu buyinza yeri mu kutta abantu. Museveni n'amala okuwamba n'akwata gavumenti ate abayeekera ne baba nga be batta. Ekyo kikkiriza wabula buli wabatta akulaga bw'aba atta Kasese ADF abantu bonna bakubuuza abasajja bwe baatukwata nga batutwala baatubuuza lwaki tuwagira Museveni. Kubanga Museveni yajagala okutufuga nga yeye ansa alage bannayuganda nti Museveni tumwetaaga nnyo okusinga bw'atwetaaga. Era okutulaga nti yeye solution y'ebizibu by'eggwanga Uganda nnyo okusinga ffe bwe tumwetaaga. Byonna si bituufu. Museveni ye yateekawo eri yaba akusala ng'akugoba akuzza eno. Nga bwe kibadde mu opposition akubonyaabonya eri n'akugoba ng'akuza eno mu gavumenti nga yaliyo ne mu opposition nga yaliyo. Wulira abantu ne babasalako emimwa Kasese ne babatemulanga ADF abapokooti bakusala bakubuuza lwaki owagira Museveni be babbako ente zaabwe bazibabbako bababuuza lwaki muwagira Museveni okwongera okulaga abantu b'ebitundu ebyo nti Museveni ye solution yammwe. Nkubuuziza Museveni bwe yali nga si yali mu gavumenti ye yali etta Bannayuganda ate bw'awamba gavumenti ne basigala nga batufa era akugamba nti kati ate bali abayeekera be batta. Ate mu Buganda watali bayeekera ewali ebijambiya byo byani. Wulira njagala tulabe ebintu ebibadde ebifaanagana mu mbeera eno. Olaba ekyabadde Kawempe Museveni bwe yazinze bannamawulire n'abakwata bonna n'abakuba emigabala n'abagoba ku gundi akole ebintu by'ayagala okukola. Gwakyali omwana omuto genda onoonyereze mu lutalo lwa Kony. Museveni baatuuka ekiseera ne Sali Musale ne bagamba bannamawulire bonna bave eggulu tetwagala bannamawulire eggulu. Ebikolwa by'okusiyaga abasajja, ebikolwa by'okusalako abantu emimwa, ebikolwa by'okusalako abantu amatu, ebikolwa byonna ebyakolebwa mu Northern Uganda Museveni yasooka kugobayo mawulire. Bagoba bannamawulire mu Northern Uganda olutalo ne lubeera nga luli mu nzikiza terulina kamera. Museveni kye yakola abakyoli naye n'olwaleero agezaako okulaga kati olwaleero akikoze Kawempe
wabula akulaga Museveni bwe yali badde nga siye yabikola mu Northern Uganda lwaki yagobayo kamera yandirese kamera nezirabisa koni wabula ekyakifuba okulaba ng'era akisiiga era n'osanga omuti oli nga yeebaza Museveni kubanga wazeeyo emirembe nga Museveni yagoba kamera mwakyoli n'atirimbula abantu okufa obufi jo yazigobye Kawempe nze nembeera nga nze RDC nupweze mu nnyumba yange nga tuli ku bintu birala bazze Basenyonyi bazze ne Rubongoya baagala okusiiga gavumenti yange ennungi erinnya ebbi nti tubadde tubba kalulu okulabisa abantu bano naffe tubalabise ensi etegere nti nuupu bulijjo bakola bintu bya kifere mbagamba mujje mutambule wonna we mwetaaga mugulewo buli kisenge kyonna kati ne bagenda okugulawo nga waliyo empombo z'abako tubadde tutegeka mbaga kakati nga Senyonyi buli watunuza kamera bwati nga aswala nga Rubongo yaswala nga tubeetondesa mu kamera Senyonyi ne Rubongo yamusoke mutwetondera okutusibako erinnya ebbi kati Senyonyi ajja mu kamera agamba abanaye mutusonyiwe abaana bayimiridde yekata ne batuwa information enfu omanyi waliyeyo omwana yeyogeza nnyo byatamanyi omwana talimbye ebitooke byebigwa batulagiridde wano tugenze okujja ng'abako bali mu kutegeka wano tulabawo ebibbo bagenda kukyala ku weekend bagenda kukyala omwana wira atulimbye abaana batulimbye oyo lumbuye bali eyo Taki tebalina byakola batulimbye nga nuupu egudde naye bwe muba mubadde musiba mpombo z'abako bano ne mubakuba emiggo ne mubagoba ne mwasa n'emmotoka ne mubagoba ne mubakasuka ebweru ezo si mpombo za Sorry. Imuka. Bana gasuje mumuyambeko. Mumuyambe. Musitule mulete. Musitule. Chikuba kaunti baba. Ni bana basirikale bajiwa. Bakuba na mawulire. Mukole bane si birungi bambi. Ali nga muri mukuba bululu. Sinze bambi no. Abatalina bikyamo bye bakola lwashire ebikirira lwashi bakola ebyo. Can look at how these are Brits. They were trying to shoot at the leader of opposition. Bakuba na mawulire. Ozamu atubala byabo badde ungo balaba nga bakuba na mawulire. Mukole bane si birungi bambi. Ali nga muri mukuba bululu. Sinze bambi no. Abatalina bikyamo bye bakola lwashire Pete olutalo lw'abayekera ba Lord's Resistance Army olwayindira mu bitundu by'emambuka g'eggwanga era nga wenjogerera emirembe gyatandika dda okubukalana te mu bitundu bino wadde nga guli gutyo ebikolwa ebyekko ebyatusibwa ku bantu baneeno ne gye buli eno bikyabazitooweredde ku mitima Albert Ochen Wokorachi omukunkumi n'enkumi z'Abannayuganda abaatusibwako ebikolwa ebyekko omumpembe Joseph Kony ne basajja be mu lutalo lwakulungula emyaka egisoba mu 18. Ochen ow'emyaka 37 nga kati agwa mu ttuluba ly'abantu abaliko obulemu anyumya nti nga 4 mu Gwokusatu omwaka ogwa 2022 bwe yali asoma ekyomusanvu ku Patong Primary School mu disitulikiti ya Gago yagwa mu mikono gy'abayeekera aba Lord's Resistance Army ne bamutuusaako obuvune okusanga abayeekera bano ye ne mulamu we baali bagenza okunoonya emmere ng'eno gye bagwira ku bayeekera ba Lord's Resistance Army abaamuwamba. They show me with the wife of my brother. The wife of my brother, she was pregnant with the firstborn. Then they abducted me on the nearby road.
ng'awambiddwa yaweebwa emigugu egy'okusitula okutuuka mu nkambi y'abayeekera bano gye baali beekukumye. Ono yabuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo Ssaabayeekera Joseph Kony okwali ne kiki kyali anoonya mu bitundu bye kubanga abantu bonna baali babeera mu nkambi za gavumenti ez'ababundabunda. When we reached the place called Uelavuche, we stayed there. At night, they start taking us where we supposed to sleep. Mbu bano baamulumiriza nga President Museveni bwe yali amutumye okubabega, kyokka wakati mu kwegaana n'okumulumiriza baamukuba emiggo egimu ne gikwata ettaka. Then they start asking me several questions I don't even know how to answer. Then they say that this man is lying me. They call another soldier, this man lying. Museveni yali muyeekera nga gavumenti yetta. Kati Museveni ali mu gavumenti abayeekera be batta. Nga ye Museveni akola ki? Museveni yali muyeekera nga gavumenti eri mu buyinza yeri mu kutta abantu. Museveni n'amala okuwamba n'akwata gavumenti ate abayeekera ne baba nga be batta. Ekyo kikkiriza wabula buli wabatta akulaga bw'aba atta Kasese ADF abantu bonna bakubuuza abasajja bwe baatukwata nga batutwala baatubuuza lwaki tuwagira Museveni. Kubanga Museveni yayagala okutufuga nga yeye ansa alage bannayuganda nti Museveni tumwetaaga nnyo okusinga bw'atwetaaga. Era okutulaga nti yeye solution y'ebizibu by'eggwanga Uganda nnyo okusinga ffe bwe tumwetaaga. Byonna si bituufu. Museveni ye yateekawo eri yaba akusala ng'akugoba akuzza eno. Nga bwe kibadde mu opposition akubonyaabonya eri n'akugoba ng'akuza eno mu gavumenti nga yaliyo ne mu opposition nga yaliyo. Wulira abantu ne babasalako emimwa Kasese ne babatemulanga ADF abapokooti bakusala bakubuuza lwaki owagira Museveni be babbako ente zaabwe bazibabbako bababuuza lwaki muwagira Museveni okwongera okulaga abantu b'ebitundu ebyo nti Museveni ye solution yammwe. Nkubuuziza Museveni bwe yali nga si yali mu gavumenti ye yali etta bannayuganda ate bw'awamba gavumenti ne basigala nga batufa era akugamba nti kati ate bali abayeekera be batta. Ate mu Buganda watali bayeekera ewali ebijambiya byo byani. Wulira njagala tulabe ebintu ebibadde ebifaanagana mu mbeera eno. Olaba ekyabadde Kawempe Museveni bwe yazinze bannamawulire n'abakwata bonna n'ababa emigabala n'abagoba ku gundi akole ebintu by'ayagala okukola. Gwakyali omwana omuto genda onoonyereze mu lutalo lwa Kony. Museveni baatuuka ekiseera ne Sali Musale ne bagamba bannamawulire bonna bave eggulu tetwagala bannamawulire eggulu. Ebikolwa by'okusiyaga abasajja, ebikolwa by'okusalako abantu emimwa, ebikolwa by'okusalako abantu amatu, ebikolwa byonna ebyakolebwa mu Northern Uganda Museveni yasooka kugobayo mawulire. Bagoba bannamawulire mu Northern Uganda olutalo ne lubeera nga luli mu nzikiza terulina kamera. Museveni kye yakola abakyoli naye n'olwaleero agezaako okulaga kati olwaleero akikoze Kawempe wabula akulaga Museveni bwe yali badde nga si ye yabikola mu Northern Uganda lwaki yagobayo kamera. yandirese kamera ne zirabisa Kony wabula ekyakifuba okulaba ng'era akisiiga era n'osanga omukyoli nga yeebaza Museveni kubanga wazeeyo emirembe nga Museveni yagoba kamera mwakyoli n'atirimbula abantu okufa obufi. Jjo yazigobye Kawempe. Nze nembeera nga nze RDC nupweze mu nnyumba yange nga tuli ku bintu birala bazze Basenyonyi bazze ne Rubongoya baagala okusiiga gavumenti yange ennungi erinnya ebbi nti tubadde tubba kalulu.
okulabisa abantu bano naffe tubalabise ensi etegere nti Nuupu bulijjo bakola bintu bya kifere. Mbagamba mujje mutambule wonna we mwetaaga mugulewo buli kisenge kyonna. Kati ne bagenda okugulawo nga waliyo empombo z'abako tubadde tutegeka mbaga kati nga Ssenyonyi buli watunuza kamera bwati nga aswala nga Lubongo yaswala nga tubeetondesa mu kamera. Ssenyonyi ne Lubongo yamusoke mutwetondera okutusibako erinnya ebbi. Kati Ssenyonyi ajja mu kamera agamba abanaye mutusonyiwe abaana bayimiridde yekata ne batuwa information enfu omanyi waliyo omwana yeyogeza nnyo byatamanyi omwana talimbye ebitooke byebigwa batulagiridde wano tugenze okujja ng'abako bali mu kutegeka wano tulabawo ebibbo bagenda kukyala ku weekend bagenda kukyala omwana wira atulimbye abaana batulimbye oyo lumbuye bali eyo Taki tebalina byakola batulimbye nga Nuupu egudde naye bwe muba mubadde musiba mpombo z'abako bano ne mubakuba emiggo ne mubagoba ne mwasa n'emmotoka ne mubagoba ne mubakasu